Alright. Kulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza oli ku UG Updates TV ly'eddoboozi erinnyonnyogera mu matuugo. Watanatweyungako ntegeeza kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Kakati nno si birungi eri Nnaalongo Anita Among abaddeko sipiika wa paaliyamenti. Wuliriza. Si birungi era tebitambudde bulungi oluvannyuma lwa gavumenti okuvaayo nerangirira nti akalulu ka Women MP mu Bukedya District kagenda kubeera nga kaddibwamu era wagenda kubaawo mu bwangu kye bayita bio-elections olw'ensonga nti nno batunuulidde electoral process ezaagenda mu maaso. Okulonda okwagenda mu maaso mu Bukedya District tekwali kwa mazima na bwenkanya. Gavumenti evuddeyo n'egamba tebyali mu mateeka, waliwo okukumpanya, tebyali mazima na bwenkanya era kagenda kubeera nga kaddibwamu. Era ssaawa yonna suubira bio-elections mu Bukedya District ku kifo kya Women MP mu paaliyamenti. Anita Among ayolekedde akaseera akazibu kubanga ajjukira nti ono omukyala mu kujja ku kifo kino ekya Women MP mu paaliyamenti okukiikirira Bukedya District yajja ali unopposed. Yajja teri muntu n'omu amwesimbyeko. Wuliriza. Ate nga bonna abaali baasipayalinze okubanga bamuvuganya abakyala bonna baatwalibwa mu kkooti era kkooti n'eruulinga n'egamba bano tebali qualified kubeera nga beesimba ku kifo kino. Era ne kkooti n'egamba tebalina bisaanizo bibakkiriza ku representinga district eno eya Bukedya nga Women MP. Bonna abaali bakyamuse abaali beesunze okubeera nga bagenda vuganya omukyalo ono Nnaalongo Anita Among bonna awo amaanyi we babamalira amababba. Bwe batyo we babamala amaanyi era ne bavayo nga bali frustrated. Wabula oluvannyuma lwa investigation okugenda mu maaso nga Anita Among akwatiddwa mu skando ya corruption nga investigation zigenda mu maaso, abatuuze mu Bukedya District baavuddeyo ne bagamba nti fono tetumulondangako mwe mwamutusibako era twagala bio-elections ziddemu. Era ne bakuŋŋaanya abakulembeze b'oku kitundu saako ne mu local areas nga bagenda mu maaso n'okudimandinga for bio-elections ziddibwemu olw'ensonga nti ono omukyala bo tebamulondangako era bo abantu baabwe abaresidenti ba Bukedya District bammibwa omukisa n'omwagaanya okulonda bakandidate be baagala okubakiikirira. Bagamba nti eyo si nkola ya demokrasiya gye baakozesa. Demokrasiya alina okuwa buli muntu omwagaanya newankubadde omulonzi gwagenda okulonda omubaka gwagenda olonda tagenda ayitamu naye ng'aweereddwa chance ey'ekulonda oyo representative agenda omupresentinga mu paaliyamenti. Naye ab'e Bukedya tebaaweebwa chance eyo. Era buli yagezangako okuvaayo okulemesa ensonga eno okubeera nga Anita Among atambulira ku kifo kino ng'ali unopposed, abasinga baabuzibwawo. Abasinga baateekebwanga mu drone. Olw'amaanyi omukyalo ono Nnaalongo yali ayolesa era ge yali ayina order era ng'alina kye bayita decision making ng'asobola okulagira ekintu ne kiba mu biseera bye ng'akyali mu buyinza. Kakati bino byonna amaanyi gonna g'abadde ayolesa gaafa ttogge. Kati wenjogerera ayolekedde okubeera nga yambulwako buli kamu k'abadde asigazza. Ayolekedde okubeera ng'afuuka ordinary person nga citizen owa bulijjo. Njukira ssaawa zino ebifo byonna ebitiibwa byonna ebibadde bimwambaziddwa byamuggiddwako. Takyali vice president w'ekibiina kya NRM ate takyali sipiika wa paaliyamenti. Akafo kamu kabadde asigazza aka Women MP mu Bukedya District. Mu Central Executive Committee mu lukiiko olwatuula si omu ku baalondebwa, taliimu ku baalondebwa okubeera nga ali ku administration ey'aba cabinet ministers era teyaweebwa kifo mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Newankubadde akoze ebintu kamaala, abakoledde ebintu nkuyanja eby'okubalemeza mu buyinza, abazannyidde ddate yenna gwe baali baagadde okuzannya. Newankubadde byonna bikoleddwa, omukyalo ono taweereddwa mwagaanya, taweereddwa mukisa kuddamu kulabikako mu paaliyamenti mulundi mulala. Okumanya abantu bano bazibu nnyo. Tebamulemeseza bulemesa kudda mu paaliyamenti. Wabula bamugamba ne mu kibiina kyaffe tetukwagalamu, tetwagala oddire ddala. Era kye bakoze kwe kugenda mu maaso n'okusudiya n'okuteekamu amaanyi mu by-elections zino zibeerewo nga bagamba okulonda tekwali mu bwenkanya.
kye baagala okukola kwe kumusangula ku political landscape eya NRM mu byobufuzi aviiremu ddala. bye buno Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yabagamba nti ku mwenna muwulira nga bali seefu naye temuli seefu. baba waamu ne muvugamu ne mukwatamu ne mwerabira nti mmwe muli jjanzi temusobola kubuuka nanzige. ekyo mwakyerabira dda. kaakati olwaleero bujja bagidde. embeera etabukidde. Anita Amongo gavumenti eri mu kukissaamu maanyi eyagala by-elections zibeerewo mu Bukedia Woman MP nti ono si yateekeddwa okukiikirira disitulikiti y'e Bukedia nti era waliwo ebirumira bingi nti temuyinza tugamba nti nno mu bakyala bonna bali mu Bukedia tewali ali qualified okubeera nga yeesimba ku mukyala ono Nalong Anita Amongi. lwaki yavaayo ng'ali unopposed? kakati balinga ekiwundu abakiyiyeemu eddagala. ebyo ebyagudde mu matu g'aba Bukedia ne bagenda mu maaso n'okusaakaanya ne bagamba ffe naffe tetumulondangako ye yeeronda. era nga bagamba enfunda nnyingi tugezezzaako okubeera nga tubagamba musobole okuba nga muwulira eddoboozi lyaffe nti omuntu gwe mwatuteekako tetumwetaaga. twetaaga omukiise atukiikire mu paliamenti gwe twesiga. tujjukira omukyala ono era nga yalina oluganda ku Anita Amongo mu Bukedia. yali ayitidde mu kibiina kya National Unity Platform nga yagenda okwesimba ku mukyala ono era ng'ebisaanizo tusuubira ye yali abiyina. oluvannyuma omukyala ono yabuzibwawoko wabula bwe yakomawo yavaayo ng'alangira ng'agamba nti nno ye takyesimbyewo ku kifo kya Woman MP era avudde mu lwokaano resa agisuddewo tagenda kukiikirira tagenda kupurezidentinga kibiina kya National Unity Platform kwesimbawo ku bwa Woman MP mu Bukedia district. tetumanyi kikyabaawo naye kigambibwa nti omukyala ono nga waali mansita mu kulya enguzi yakozesanga enguzi okusayirentinga abo abayinza okuba nga bamuvuganya ku kifo kino. ekitegeeza ki? ye kennyininyini ye yeesetingira okubanga ekifo kino ekya Woman MP akibeerako bwannamunigina mu Bukedia district Woman MP. kaakati saawa zino ebintu bimukyukidde. olutambi lwakyuse mu nzingulula. abadde bamuwanika bebamu be bali mu mukkiriza. gavumenti webanga ekuvuddemu osobola okubulwako ewaka ne mu kibira. ekisookera ddala ebyobugagga bye byonna byabadde akumpanyiza mu kaseera ng'ali mu bukulembeze byolekedde okubeera nga nayo bifa ttogge. byolekedde okuba nga bimugibwako byonna asigale bulere. wuliriza. oluvannyuma lwa investigation ezigenda mu maaso ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuteekako IGG agende mu maaso n'okunoonyereza ku nsonga zino ezigambibwa nti nno Nalong Anita Amongi yeenyigira mu buli bw'enguzi zikyagenda mu maaso era ebimu babimuggyeko okugeza ng'ebyobugagga amamotoka ebimu bikyali mu kunoonyerezebwako. amayumba ag'ebbeeyi gabadde agenze maaso n'okuzimba ebizimbe ebitemyanga omuntu amaka gabadde asulamu. wuliriza. bino byonna byeraliikiriza gavumenti. to make the matter worse gavumenti ekyanoonyereza ku assets eziri wabweru w'eggwanga Uganda ezigambibwa nti nno Nalong Anita Amongi abadde sipiika wa paliamenti mu lukiiko olukulu mu ggwanga Uganda nti yali yagula assets mu mawanga ag'ebweru okugeza ng'erya UK era nga assets zino zibalirwamu butimbe n'obutitimbe bw'ensimbi era nga zino ssente kigambibwa teyazijja walala wabula ayinza okuba nga yakumpanya ku ssente za mubwi bwa musolo. wuliriza. tujjukira bulungi nnyo ensonga eno nga Anita Amongi agenda maaso n'okubuuzibwa 45 yavaayo ne yeewakana ensonga zino n'agamba bamusibako matugambuzi kumuliisango nti ye talinayo wadde kakapa wadde akamyu mu ggwanga erya United Kingdom erya UK era n'abyegaanira ddala n'abyesambajja. wabula okunoonyereza kwagenda mu maaso nga kukolebwa. Yoweri Kaguta Museveni teyatuula. we yalaba nga biri gutyo n'agenda mu maaso n'akoowoola komishona w'eggwanga erya United Kingdom Minister for Foreign Affairs akwasaganya ensonga za UK komishona n'amubuuza 45 anoonyereze oba omukyala ono Nalong Anita Amongi ayina ebyobugagga ayina assets mu ggwanga erya UK wabula okunoonyereza tetwamanya byavaayo. wabula omukulembeze n'agamba nti singa kinaazuulwa nti n'ebyobugagga abiyina
then tujja kugenda ku drawing board tubuulirize era tunoonyereze ddala bino ebyobugagga yali abiina nga tannajja mu bukulembeze oba yabifuna mu bukulembeze, then wekinaazuula nti nno ebyobugagga bino yabifuna ali mu bukulembeze, then wajja kubeerawo ansa ez'okwanukula. Omukyala ono alina okwanukula wa gye yajja ssente zino ezigula assets zino wakati ng'ali mu bukulembeze. Tujjukira bulungi nnyo wano mu kugula emmotoka Rolls Royce eyamuviirako kalumanywera. Omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni yagenda maaso n'okumukoola ku State House babitebye babituulemu, era ne bagenda maaso n'okumucunya nga bamubuuza ssente ezaagula emmotoka eno Rolls Royce zaavaawa, wabula ye yabaddangamu kimu nti ekyo kyali kirabo okuva eri munywanyi wange kye yali ampa okunjozaayoza amazaalibwa gange. Ne bamubuuza mukwano gwo ki oyo, era mukwano gwo ki oyo alina obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi asobola okuyozayoza n'ekirabo eky'ebbeeyi weekityo. Ye emikwano gino weegiti gyali waluli eri nga tonnajja mu bukulembeze nga sipiika wa paaliyamenti, waaki tebaavangayo kuwa ssente weeziti. Mukwano gwange gwampuliriza, kigambibwa nti emmotoka eno eya Rolls Royce ze zimu ku mmotoka ezisingamu ebbeeyi mu nsi yonna, era yali ebalirwamu obutitimbe bw'ensimbi za Uganda biliyooni 3.5 nga 5. Wuliriza. Kakati n'oluvannyuma mumucunye ennyo, Anita Among Nnaalongo yagenda mu maaso n'okusongolwa mu mugagga munnaggagga w'ekibuga Kampala wano Amisi Kiggundu ng'amugamba nti munywanyi wange nfanfe Amisi Kiggundu ye yali ampadde ssente zino oba ekirabo kino ekigula ssente zino okufuna emmotoka eno eya Rolls Royce. Wabula mu kumubuuzabuuza ennyo n'okumucunya nga Nnaalongo Anita Among agenda mu maaso n'okukulukusa amaziga, yagamba oluvannyuma ngenda babuulira amazima gye najja ssente, wabula teyali Amisi Kiggundu. Wakati ng'ensonga zigenda mu maaso n'okubeera nga zimukalirako ng'akulukusa amaziga, abasajja bano tebamutunuuliza wadde n'ekisa n'ekimu. Bagenda mu maaso n'okumwambula ebitiibwa byonna by'abadde nabyo, era nga n'ekitiibwa ekisembayo kye tubadde tulowooza nti nno akirimu kye ky'okubeera Woman MP mu Bukedya District. Gavumenti egambye wabeerewo bio-elections okulonda kuddibwemu, baddemu bakuba akalulu ak'obwenkanya, wabula tebaali mativu na byava mu kulonda. Yeyo nno gavumenti yaffe. Oli ku Yugi Updates vinyongera okujjukiza kosinzira obanga otuwuliriza gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Gwe atannaba kubanga otweyungako gwe kwentegeeza wansi waliwo akadde kakoneko nnyo kajja kuyambako okuleetera notification message okusobola okulaba nga naawe obeera alert ku information yonna yonna gye tubeera tutaddeko. Sharinga, likinga, mbaagaliza olunaku olulungi, mweraba olw'obudde munzikirize nkome wano.